Ttiimu ya SC Villa yalemererwa okuwangula ekikopo kya liigi ku lunaku olusembayo bwe yakubwa ttiimu ya URA ewankulukuku so nga yali yeetaaga buwanguzi okukitwala. Kati mu kwongera okwenyweza okulaba nga bavuganya ku kikopo kino ne sizoni ejja, Villa eyanjude omutendesi omujja ng'ono munansi wa Serbia Dusan Stoyanovic. Performance ebaddewo era bakoze bulungi nnyo. Naye tulowooza nga bwe nkugambye nti tulina process gye twatandika okuviira ddala emabega tekiguddewo bugwi. Dusan Stoyanovic naye akkaatirizza nti Magero ne Kiri abaakola omulimu mulungi sizoni ewedde naye nga ttiimu ebadde yeetaaga okugenda mu maaso. We need to keep everything what was good in the past and to upgrade what we need to upgrade and to recognize that is ongoing process. Ono asuubizza abawagizi ba Villa omupiira omunyuvu. My style of play, if we are looking at the club where we are now, that means Sport Club Villa, need to be best on the field, playable, to play a football and to score a lot of goals through the possession. Mu lukuŋŋaana luno Morley Byekwaso ayanjuddwa ng'omumyuka wa Stejanovic. Nkomyo ng'omutendesi guno mulimu gwa njawulo nnyo ku gwasooka guno gwa kukyusa basambi kulaba nga basamba ate okusingako ffe nga bwe twasambira. Sizoni ejja yakuddamu Septemba w'omwaka guno. Felix Manyindo, NTV Akawungeezi.